Mama wange yanzaala bwe nali mpeza emyaka bangamba 3 yangamba 4 so actually simanyi myaka emeka wabangamba myaka 3 abanga yangamba 4 bwe nali njiweza nantwala nampa kitange nange nanzija mu tawuni nantwala embalala nandekera jjajaawe so nze nakula ne jjajja oyo ye yali taata ye yali maama abazadde bange bonna balamu right now ngenda gamba 3 kubanga right now mu musajja simanyi abasajja simanyi ani kitange omutuufu kati right now mbala 3 kati bwe yanteeke embalala jjajja oyo nankuza nekula nayita mu bingi naye nakula anyway doesn't matter anymore nenkula nimala okusoma bwe namala P7 anko wange nandeeta e Kampala naye before jjajja wange yali anoonya maama nagamba nina okata okuze olina okulaba ku maama wo oli mwana muwala olina okulaba ku maama wo ndowooza like omwana like sometimes otuuka nga omwana omuwala olina okulabako okulinyako even nange nali nakyagala dda naye essuubi lyali lyanzivaamu nga simanyi nawe ntandikira bwe twajja e Kampala nsoma senior 1 senior 2 senior 3 senior 4 wadde nagiyitiramu mu kutoba nenjimala kati bwe namala senior 4 mu senior 2 baafuna enamba ya maama wange yennyini ne bamukubira ngamba jangu olaba omwana wo ali Kampala twamuleeta ali Kampala taata we takulinaako buzibu jangu omulabe tulungi teri agenda gamba ani taata we ntiwamulabye jikirabe mbala batwala omwana they own her oba him bamu owninga ewa maama wa batakyalina kukola kintu bagende wa maama naye ate jjajja wange yalemerawo n'agamba Vanessa munoonyezaani maama we ne bamunoonya yafuna enamba n'agimpa ne bamunoonya jjajja yagibba mu simu ya taata ndowooza oyo taata gwe nkugamba talina n'ekimu kye yali ampadde kuva buto talina tewali ne bwe yajjanga ewaka tabuuza oba omwana ali mba nange tewali ne bamukubira maama teyajja obutajja because already naye nagwamu essuubi nti maama ali nti siriraba ku maama wange naye nga nali nkyegomba so saakiremerako nnyo naye basigala bamukubira aga mwana we ali wano tuli entebe jangu olabe ku mwana wo so we nakula nali mpezeza oba I think namalira P7 like senior 4 nali mpeza 19 nali 18 simanyi covid oba yajja ddi covid yajja nga results zange zikomawo eza senior 4 nali nagimala ne beegayira maama yagaana okujja lwali olwo gye nali mbeera anko wange nansindika ewa anti wange oyo n'alemerera ku maama n'amala nakola ki najja nandabako nze singa nali simufaanana nali ngenda gamba ye oyo si maama wange nali ngenda kukyegaana nti she's my mother olunaku maama lunasooka omulaba emotions nali mulinako nga bwe ndaba ku maama wange I will be the happiest ngenda kubukanga mu bbanga waliwo eyo kale obubeera ne kafeeling akaba nange oba ngenda kukola ki naye maama wange bwe namulaba bwe nti buli kimu kyagenda nafuuka emotionless nafuuka nga omuntu bw'omumenya omutima natuka ekiseera nga si mumenyefu si musanyufu ali awo kati nange bwe nti we nalinga ekiti nemubuuzaako nga guli omutima guli ogwali gwagala ennyo walayi nga gugenze nange simanyi gye gwalaga namulabako bwe nti buli kimu nekidropinga kubanga newe yali ejera nga kamufumbira obulungi I'm a very good cook nenfumba banange nali nsanyuse naye yajja bweta omutima
ne gugenda naye saakiraga sinefula omusanyufu. You have to pretend sometimes. Bwe yaddayo natuukawo nebikyankalanamu ebyokusoma nga tebaagala nsome gye nali mbeera ng'omukazi ayagala nfuuke kameedi k'ewaka jjajja n'agaana. Nagamba oyo omwana namuba agende kusoma oba temumusobola mumukwate mumunzirize nze nja mumusomesa. Ne bwe musomesa ebyemikono awo covid ng'eweddemu neneekyanga nembaga majagala kudda ewaani ewa jjajja ng'ebintu kati ngambala bwenzira ewa jjajja ngenda kubira mama mpe transport ngende ewe. Yes, nga story ekyagenda maaso njagala kutegeeza kuba naffe aba Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda opposite ekipande ekya Nabisunsa Girls. Kozesa omukisa ogwa promotion egenda maaso entebe eza $7,000,000 ng'ozitwalira ku $2.2 bannange. Kuno siko bayita okutta okulonda. Duka Bunambiro nga bwolaba ebifaananyi wano ku screen, then contacting mama Aisha Najemba ku screen nga bwolaba ennamba yeeyo eri emu yokka. Mubuuze ntebe ki oba furniture ki ali ku promotion. Kuyinza okuba nga bitanda, ziyinza okuba nga ntebe dining, biyinza okuba nga bya mufumbiro oba furniture yenna. N'olwekyo mukwano kwesa opportunity eno netekikkirizika okuba nga furniture owa $7,000,000 omutwalira ku $2.2 ate nga tekikwetagisa agamba nti zonna ozirina omulundi gumu. No, mu kiseera kino ekya Easter promotion olinako $50,000 olinako 3 gwe depositingako. Easter bweggwa ng'oli ready n'akasente ko ng'otwala furniture wo, oba weetaaga mwaka oba myezi 6 kasita oba ng'odipositinzeko mu kiseera kino ekya promotion nga bw'olaba furniture ow'ekitiibwa. Otuuka awantu wali n'otunulira furniture ne bikuggwako, oba ogenda okukola okusalawo okusembayo osasula entebe eno bw'eti ate n'olyanga omutima gugamba tuwaale eri, oba otuulamu eno gati kati bantwala eno n'obeeraawo nga zikususseko kubanga furniture yenna mulungi. Dining, zi center tables, zo drop, zi sideboard. Njagala kugamba nti ntebe ebitanda ebyomulembe ku Aisha Furniture Mart ebbanda. Kwesa omukisa gwa promotion eno eya Easter nga ofuna ekibajje ekiri ku $7,000,000, $5,000,000, $6,000,000 ng'okifuna ku $2.2. My goodness. Awo covid ng'eweddemu neneekyanga nembaga majagala kudda ewaani ewa jjajja ng'ebintu kati ngambala bwenzira ewa jjajja ngenda kubira mama mpe transport ngende ewe. Kati nze jjajja wange oli alinga oba aliko empewo naye era nenge gye nali mbonyabonyemu yali akiraba because yali awulira byempitamu ali mpita mu mbeera naye ng'alemerako ng'agamba ngumu osome taata wo omumanyi talina kyagenda okuwa kasaba oba kyakusomesa gumu okole ki osome. Era naguma nga bwe yaŋŋamba naguma. Bwe naddayo ewaka nalaba nti ningamba Vanessa kano kagenda. Najja nantuuza nga Vanessa kwegayirire tutolokanga wano ewaka. Bw'oba oyagala genda nze kambi kutetenkanyize tubiyiyayiya okole ki ogende. Taata yali tayagala ngende, ne jjajja musajja yali tayagala ngende. Omanyi abantu beeyo okuta abaana baabwe kizibu. Kati jjajja nange kuba yali alabye omutima gwange gusazeewo nali nyigirizibwa nnyo nga kisusse n'agamba wa genda. N'agamba naye sijja kusobola bwe nkuwa transport bano abantu bagenda lowooza nti nakibaddemu kugenda kati gwe kubira maama wo mugamba akuwe transport. Tweyogeze wano tubagambe maama we agambe ayagala mulabako agenda kukomawo. Naye ate jjajja yali akimanyi sigenda kukomawo nti nja kukomangawo nkyale mulabeko ebityo bwe bityo. Mukwano ne tubipanga n'engenda. Jjajja musajja si yatanjagala n'okusotoka mu kitanda yasotokayo kundaba naye era namusiibu n'engenda. Natuuka ewa maama nange ebintu ne bikaluba ate nempira nga njagala kudda gye nvudde. Omanyi okuva mu bisooto n'ogwa mu mwala wentyo bwe nali. Mama yanfuukira mama nange mukazi yannangira sijja nakulimba kuba
ne kati omutima gwange gukyali like nkyali munyiivu nnyo kyokka ngezezaako okumusonyiwa naye nkyali munyiivu nnyo kubanga ebintu byeyayogeranga bannange byannumyanga sijja nakulimba ng'egye yampisamu ewuwe nange neerabira ddala nti siri mwana we singa sikumufaanana nali ndaba nti siri wuwe singa saamufaanana nali ngenda nonsonyiwa amaziga gabadde mangi gadde gampitamu nno so nyambeerawo naye nabeera naye emyezi 4 najja ewuwe mu 2022 nali myaka 22 mama nasooka mulaba ku myaka 19 naddamu okumulaba ku myaka 22 nabeera ne maama emyezi 4 so mu bulamu bwange okumanya maama nabeera naye emyezi 4 ndaba nga kisusse bannange nemuviira kubanga olwo muganda we gwe yaleeta ewaka nagamba ono omwana bamukuza bubi ayina empisa embi naye bannange n'omubuuza empisa mbi ze nnina nga sirina because nze nsobola okubeerawo nga siina naye njagala abantu bembeera nabo babeerewo obulungi. Nze jjajja wange yali yampa akasente kange nagamba Vanessa ogenze wa maama wo sijja kubanga nkuteekako nnyo amaaso so simanyi ojja sanga naye kyonna ky'osanze nkusaba ogume. Yali yampa $50 najja najjo naye era saagiraga maama nazitereka buteresi for emergency. Natuuka awo embeera eya maama naye neetabuka nga talina ssente kyokka nga yali alimba bali nze ngenda kumuzza ku ssomero so nze najja mu hope eyo ng'amanyi bagenda kunziza ku ssomero naye embeera gye nasanga yali tisobola nagenda ku ssomero so ssente twange twenalina netaliko okutoola maama ndinayo 5 zange nga nzimuwanga munange nze tugulamu amatooke natuuka otusente twange netugwako naye maama oyo buli lunaku yali alina okunnangira yayinanga okunvuma naye n'ogamba nti nze ndi wa bisiraani ngambanga ebigambo bingi because maama wange alina sharp tongue like waliwo engeri gyafulumamu ebigambo ebibi bakuyita batya kuno bane mukulangira waliwo engeri gye babiyitamu simanyi mu Luganda waliwo engeri gye bakyogeramu ebintu ebyo abyagala nnyo ng'akuvuma naye era neewuma ngamba nasobola okuyita mu muliro te guno nagwo ningamba kanjiye ebyebweru eno nyendanga muntu yange ningenda before nga sinanonyendanga muntu yange yagenda nayita muganda we ekinga bwogamba muganda we najja nagamba ajja nguyogera n'omwana ayina empisa embi bla bla all that muganda najja nankojja nangamba naye Vanessa mama ngambye muyisa bwoti ne bwoti okola bwoti ne bwoti nange nentula nemuluviira ku ntobo ate nze nina omuze nze batombuuziza tojja kunzigyamu kigambo naye mbuuza ate nga onyigiriza nnyo awo nja kuvaamu ekigambo ate ng'oli mu kumpaayiriza awo nvaamu ekigambo so yampaayiriza nnyo nali sigenda nakubyogera naye natuuka ekiseera ng'obusungu bulinnye ne mugamba ngamba kojja kiriwo ekiti maama yakomaawo nga ndi mu kumunnyonnyola yali akomyewo n'amatooke agasula wansi nga nnyabo nkoze eki yamaawo wenanga omukazi kyeyankola nemugamba maama ekituufu kyokola si kituufu bannange nange ndi muntu kyokka nze tuzaalibwa baana bana naye abaana abasatu abamaama waliwo first born nze wookubiridde n'abalala bato baagalibwa okufa
nze maama wange annangira nti nze kitange ewaabwe baatwalayo ki nannangira sisa wange oyo omukulu yali azeeko eri namusindikirako sente maama n'azibulankanya n'azirya nankubira nagamba Vanessa aye passport yo tenafuluma biki ndo zaali za passport nemugamba maama nemugamba nze tebampa sente so sina sente nangamba nemugamba nze passport tebagimpa mbadde sibimanyiiko by the way nali sibimanyiiko bwe nagamba sisanga amazima sisa nakubira maama namugamba maama lwaki sente ze nakuwa tewabikola biki maama yajja banange yavumanze banange yannangira ekintu kyasika okunnuma yaŋŋamba gwe wali ozaddeko okulya ku sente z'omwana wo ngamba ebukama ngambo nosonyiwa kubanga banange eyo story emu sibeera mugumu nnyo nayita mu bingi. Nze Nankya Beatrice okuva mu Dembere Properties and Associates. Kale ngenda baguza plot okutandikira ddala ku milioni meka, mbaguze n'ettaka, mbaguze ebyapa okutandikira ddala ku milioni 10. Ate nga tukkiriza installment. Tuyina estate yaffe empya abe Wakiso kwe bayita Wakiso kona. Tubaleetedde estate yaffe 5 ku 10 byapa. Tewaliwo ndagaano, tewaliwo 5 ku 5. Tandikira kwa 5 ku 10 oli wadde Mbogama njagala plot 2 njagala 3 njagala plot 4 soko bandagire ku view sagala ate neighborhood ate teri bantu okujjako nga gwe toyagala abantu baabo view mugiraba oli bulungi oli kasozi mwabagamba njagala view njagala nga nengere kyalo kyonna amasomero wegali amazzi wegali amasanyalaze oyagala kuteeka wano kalinaayo oyagala kuteeka wano nyumba z'abapangisa apartments office affe ziri awo Mengo opposite Apollo Kagwa ku Nayiga Sibyandala Plaza tubeerawo okuva Monday paka Friday sibeera mugumu nnyo nayita mu bingi nga nkula era baŋŋambanga ebigambo bingi teri kigambo kiruma nga kiva mu kamwa ka maama waakuzaala bannange ebyo ebigambo biruma ate ng'akitegeeza ng'avudde gy'avudde nga ina stress ze bame by then nze nali kato I never knew nze outside world nali sigimanyi because nze mwana gwe baakuliza mu bikomera nze mwana yakozibwa omusajja nga wa magye ng'ayina amateeka ate nze mwana yakula neŋŋamba sirikola nsobi nti nfune olubuto ntoba ngende nzizira obukyaka n'obulenzirenzi because nali nkimanyi jjajja wange yali yaŋŋambako nagamba bw'olegeza n'oleeta wano olubuto ojja bonaabona n'ensi because olaba engeri gye nkulabiridde nga teri abeerawo nze sigenda kubeerawo ng'oli lubuto nakuza abaana abange ate kati naawe nenkuza ate nze munkuza olwo so kati ebyo ebigambo nakulambiina nga binkubiriza era nze sibeera mu gurupu ebyo even up to now bugurupu bwannema okukubita kwannema ebintu ebimu sibimanyi nzize kubiyiga mpola mpola kati awo maama netutabuka banange twali ku muzigo tukanze nga nswala naye maama ng'awoggana abantu bonna ne bajja nempulira nga nedda neŋŋamba nedda sayina kubeera bwetyo kyenakola kojja n'agamba mwe temukyasobola kubeera babiri agamba Vanessa akwata engugulu najja n'akakeesi kange kalimu engoye kalimu buli kimu good thing sitange era nsindikidde emitwalo gyali 17 ate zaatidde tetwalina sente za kulya naye sente bali bazinsindikiranga nazitereka nze ntyo okwejjako sente zonna ne zinzigwako so nali nazitereka ezo sente kati we bwatuuka nenkwata ID yange nenkwata buli kimu ekyange nenkola ki nengenda nekojja ate naye naye wentandikira Kampala sigimanyi even up to now Kampala sigimanyi
era nze sitambula yesi nti kati omuntu okuze n'olabuka n'obeera sharp noga kati wemanja gagenda wano naye nti Kampala nadde nsigimanyi be natunawo ebitundu byesimanyi ngende ewakoja natuuka ewakoja naye ng'eri olina okweyiya gwalina okwegulira emmere gwalina okwefaako bambi nze naye namanyiira jajajagula kino natuuka ekiseera nga I have to take care of myself nga kituufu omuntu tebakuyigiriza kukola ebintu ebimu nze waba ebintu by the way nze teri kintu kye bali banjigiriza kuva buto ebintu ebimu nzize mbiraba nga mbyeyigiriza ayo ne bagamba ntono nze sirina ekintu kye banjigiriza kye mmanyi sigala tebanjigiriza nakirabanga kubanga jeje yampitanga n'agamba tunula olabe kyenkola nawe kyoba okola nanjigiriza okufumba ninjiga okufumba ninjiga okola buli kimu omuwala. I was very hard working era even up to now I'm a very hard working person ate nemerako ewe navayo wa mama ningende wakoja nentuukayo nenoonya emirimu omanyi gogenda nonoonya emirimu oli starter oli fresher toyina kyomanyi you have no experience just kyomanyi oba kazungu akatakwatagana n'okuwandiika application ebyo nali mbimanyi kuwandiika application ngiwandiika bulungi kikalawo nafuna akalimu ne bamba omusajja n'agamba tuula owandiika application saawa eno ngenda kola ki njagiyisaamu amaaso natuula nengiwandiika nga nnungi omusajja n'agamba ngenda kuwa omulimu naye nja kuba nkugamba omulimu gwengenda okuwa ng'ontuse wakojja nze ma supermarket banange emirimu gyabula omusajja n'angamba beera mukazi wange nze nja kuwa omulimu nja kusasula emitwalo 50 ate nga nkupangisiza nga buli kimu bwe nawulira beera mukazi wange nadduka misinde because ekyo kintu kyensinga okutya nze si bankuza nti nyina okutya abasajja by the way nkuze ntya abasajja otandise kati okubeesembereza naye nze nakula ntya abasajja munange mulimu gwo ne gugaana ne ngenda ewala nabyo ne bigaana era still byali bya musajja nga byogenda omusajja ayagala like taking advantage okuwa omulimu natuuka ekiseera nga njina okwesala nenfuna omulimu nga gwa ku mudaala nentandika okukola everyday nga nkola 3,000 everyday was paid daily naye nga esente nyina okugulira engoye okulya biki naye ebyo jjajja byonna tabimanyi tesimanya ani yamugamba nti wa mama navaayo jjajja yankubira emisinde ngamba neso yagala kunkola ki yagala kunzita nagamba kyekyakuggya wa mama wo oli mbufumbo bwani ndowooza bamukubya ne bamugamba ebigambo ngamba jjajja siri mbufumbo n'oluyombo lwo lwa mama saalumugamba namukweka jjajja nannemerako ne muntu nengamba jjajja kyali bwekiti ne bwekiti nali sijabeerawo nze ne maama naga katobeerawo dewa anti wo nemugamba nafuna akalimu ndi mukwa nangamba obeera nemugamba mbeera wakojja agamba nsinduka omuntu ajja alabe nemugamba ye gyenkola ki gyembeera nagamba ate numala okola ensobi omanye ebintu bye nakugamba togeza n'ofuna olubuto obwo obusajja tebukulimbalimba nti ye jjajja nesigala nga nkola awo nafuna freedom okubeera nti oli osobola okwesalirawo biki ningenda nenfuna kampuni nentwalayo gundi passport yange ne bakola medical ng'eri fine nenvaayo ne basigala nga batuyita ku kampuni eyo kampuni oba yakola biki simanyi mbukati sente zetwali tuwaayo zezaali zirina okukola ki okugatta wali then bali bwe bagenda bajja kugatta wano kati nga wabakuyita olina okutwala emitwalo 5 za medical namaliriza kweyo kampani nga ntaddeyo emitwalo 7 my hard and money 7 buli kugenda natwala emitwalo 5
netukola medical negwa the same group kuba nasanga ngai n'abaana benyini twali twatuuka ekyanga nga twemanyi nga bakukubidde bankubidde nga mugenda 7 ezo nezifa bwezityo ne passport sigifunye nga sina kyenfunye nange nenvayo nga banzibye esigalawo nga nkola omulimu natuuka ekiseera ne bigaana naye nasevinga akasente kange nga njagala kugwirako essimu ennene yani mitwalo 20 oba kati ono kojja brother wa mama yalaba nkuba akabokisi kati simanyi engeri gye yandabamu naye ndowooza yali ayitawo nenaliko okubala sente nembala sente kati kwe kumuwira mulyango nga muhaka Vanessa okoze ezo sente zonna zizo kozeekoledde nemugamba ye bagamba we balekkola naye oyo omusajja yali tateekako mmere ewaka yali talekawo mmere kye yali yalekawo nti nabawa ennyumba twalimu abawala bangi ate nga tabeerawo ajja lumu n'abula kati kye nayina omukisa nti sasasula rent ennyumba twali tubeeramu eyo nga bo bali balina boyfriend babakubira tuweeyo 5 kati nze nga nkubira nga tewali nga nkola nenkola nentuuka ne bigaana ono yagenda n'agamba maama namugamba Vanessa nalina sente she has money namulabye nga akuba obubokisi bwalina sente ate yakola n'ekibiina wakolera jjukira maama yali nawulira ng'agamba bana bali surrounded katugambe nti kojja yagamba kojja so kojja yabireetanga n'abiwa sister wa kojja n'amigamba nze kasi sister wa kojja yali ayita maama senga nawulidde senga ng'agamba mbu gwe Vanessa okola kadaala gw'omwana amaze senior 4 okola otya ku mudaala maama wange mukazi munaku naye tamanyi grade ye oba bwekyo tuba tukyogera like tamanyi level ye yayagala kweteeka mu bantu ba high society like she doesn't accept nti tayina at least yeewola n'alaga nti ayina ate kati eyo nze mba siina so akatini kenina kiipo kati eyo enjawulo yaliwo n'ajalegwa omulimu gwange naye after 2 weeks yajja n'ayagala okunneewolako nze yali akola kadaala nga eridi nga njogeredde ebigambo era yajja ne munne omukazi najja nga Vanessa amabanja gandi bubi kikumutya nga amazigo yalangira nti nini ebizibu ayi kati bwe nava mu nyumba ye nakulekera ebisiraani ku mutima mugamba maama ne bajja ne mbangwira chips and chicken nakozesa emitwalo gyange ena mukama Katonda anti munange nali saagala bansekere already bannangira mu nkola kadaala so nakwata emitwalo gyange ena buli omu nemugulira ekyokulya ekyokulya chipsa chicken zaali expensive by then we nali nkolera mbateekako chapati nembagulira soda kugamba nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi gife bbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife bbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu gano Dama Coffee 6-in-1 mulungi eri abalwadde ba sukaali mulungi eri abalina obubonero bwa kansa mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku mu health wellness treatments tulina reflexology sandals nungi eri abazimba ebigere bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo awaka osobola okugyegulira nga ggwe ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo okumanya ebisingawo ku bino byonna kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta
ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Maama n'agamba kati labayo okola ku mudaala laba engeri gy'ositula amatooke ku mutima njagala omuwe nga maama ku myaka gyange olowooza nsobola okufunawo emirimu olowooza saaginoonya ne gibula nayogera bingi kyokka azze kunneewolako neemuwola nemugamba nedda muddeyo right now sente siziinayo nazifuna ngenda zikuwa ne baddayo maama yateeka omukazi oyo ku kasigiri ne banteeka kasigiri nga buddakiika bankubira sente ne bintama ne bagamba naye mmwe sente zange lwaki munnemerako mwagala sente nze sente nzijje wa saawa zino no omukazi kwe kumugamba maama nagamba kati ako kekyanze tekagenda kutuwa sente bla 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 banankubakumanze maama nankubira essimu yankubira essimu wazaali saawa 10 awo banange yanvuma n'emirimu ne ginnema okukola yanvuma tegamba nakulangira yanvuma emirimu ne ginnema okuba naye mu byonna byeyanvuma nabya accepting naye bwe yatuukira okuŋŋamba nti njagala obe ng'oyita mu ttaawo eryo emmotoka ekukube ekumenya amagulu olunaku sirirwerabira katonda ne bwe ndiba nfudde I will never forget it no nagamba ne bw'oliba oyita mu ttaawo njagala oba ku roundabout natuuka ekiseera nga ntya okutambula mu kkubo entambula n'enfa ebyo byonna ne biggwawo ne mmala n'enzirayo ewuwe kubanga kati nali ntuuse ku kisenge ne mugamba twewole n'afuna banka gwe nali ntaba nti yeewolawola nemugamba bwe nneewola nemugenda ebweru mba nsobola osasulayo nebbanja ate nempeerako ka bizinesi netwewola miliyoni 3 ezo miliyoni 3 zetwewola nakozesaako mitwalo 5 galiga express passport genakozesa gukako ezo miliyoni 3 nesimu tetwagigula nasigazako amapeesa nali before even that yafunamu obutakkaanya ye ne muganda we omulenzi oyo guyitako jjo oyo gwe nagenda naye ne bavuma ne beerangira omulenzi naye najja n'obusungu bwe n'agamba nno Vanessa mmwe muyinza okuba muyomba naye bibasumbuwa mpewo zammwe maama we yakyamya empewo kati nze mutata birivingira mu mpewo eyo nali sibimanyi sinagamba nti sibirivingiramu nali sibimanyi n'agamba maama we ogwolaba yakugaba awatali wammwe nasooka nentunuulirako jja nenseka nengamba oba wanyiiza ebiki olaibwe nti bwe namugamba muyo eddakiika namugamba oba wanyiiza ebiki mukwana nagamba nze sikulimba gwe mukubira omubuuzi naŋŋamba gye yakugaba gy'obadde obeera gy'okulidde simu wammwe taata wakuzaala ye gundi ne gundi bw'oba oyagala mulaba gende wagundi ne gundi amumanyi zaali saawa 4 ez'ekiro engeri yakinyatuliramu sirigyerabira and how I felt engeri gye nawuliramu nayo sirigyerabira wanawunga nenva mukunga nenva mu nnyumba nentambula nga simanyi gye ndaga nga mpulira mu maaso siraba nga ndaba nzikiza nga mpulira omutwe gwonna gubuuse ku mubiri guli mu bbanga gutambula gwokka n'ekino ekibiri kitambula kyokka nawunga kojja kwe kujja emisinde nagamba Vanessa olagawa Vanessa nga siwulira najja nankwata nansika ne mbagamba nze mundeke ngende ne bambuuza olagawa bana nga mpulira obusungu nga mpulira ennaku n'engeri gye bakyatuddemu nga mpulira nedda si bwe bato baayino kyatula ate nze ndi muntu ayagala nnyo amazima wonnimbira nenkitegeera sisobola kukusonyiwa ngamba amazima ganume naye ate tunnimba no
nange nyina flows ezange naate ensobi zange tezituuka kubeera like ensobi zange nze kyemanyi obusobi bwange bwe nayina kubba sukaali kubba sukaali nali siri perfect kubba sukaali kubba essimu yako wange nenjimalako data ebintu bwe biti abaana bye bakola ebinnomu olabye 10 n'olugjawo yes tekyali kirungi naye n'olaba 10 n'olugjawo n'ogenda n'ogula ekindaazi nze nanjaganya ebindaazi obwo naye we bulala ebyokuzunga ebwera naye sibiina nange ng'amaze okumpa amawulire nasirika weeks ezo 2 nagenda ku mulimu olunaku olwaddako enkuba yali etonnya mukama wange nali ntera nnyo nze ndi muntu asmiling ennyo I'm always with smile naye olunaku najja nali ntuze nkaaba najja nga Vanessa amaaso go nga gonna mamyufu obadde ki wagudde kiki nabaluka lumu nenkaaba banange amaziga gampitamu banange gali gampitamu nga mpulira kagampitamu kwe kumubuulirako ebyo nabyo nebiggwawo tudda wano twafunira nefuna pasipoti yange omusajja nanyambako nandetera ku bbanja nituuka eno nensasula ne sente za banka banamala ozisasula essimu yange nze before even nembuuza maama kituufu eri gye wanteeka si gye nzaalibwa because nali nze singo that day mama yaŋŋamba wolayi nali sirisobola kunyigira maama wange nali sirisobola kumunyigira naye yannimba olwo olunaku lwenyini yannimba bwe namutuuza nemubuuza yannimba yaŋŋamba gy'obijje genda kulaga kitaawo bwatyo bwe yaŋŋamba nasirika naye nensigala nga mbinoonyerezaako nengenda gye baŋŋambye nengenda nensanga nga bituufu negamba taata bugundi ne bugundi atera nnyo okubeera wano yali yakunoonyako n'obulabulba nali awo nga twebase nsomanyi simanyi like siina tulooto tugwa omanyize ne bw'oba otambula ku tails ng'otambula otya mpulira mba nazuukuse dda era nze otulo twange bambi tubi mba nazuukuse dda ne bw'okwata akantu n'okakoonako mba nazuukuse dda nayogera ku simu yali alowooza neebase nagamba nno muwala waakwagala yakitegedde nti erije si bwatyo yakyogera yakitegedde nti gy'oli ku taata oyo yamugamba mbwe yali yamuteeka wa muganda we bwatyo bwe yagamba oyo taata oyo namugamba naye nakugamba oyo omwana wange omumpe n'ogaana biki n'agamba nti yali wakojaawe biki gyakulidde kyokka alimba byonna nembuuliriza namusindikira sente olumu n'abeerawo nga ekyokulya tekiriyo ojjuka ziri sente zetwajja ku banka aziridde dda ezasigalawo zonna yazirya eri kyasigalawo zetwajja ku banka n'agamba mwana wo nno era agenda siiba enjala sindika sente taata nasindika yazisindikanga naye teyaŋŋambanga naye ate nze muwuliranga naye saanyiga nama nangamba nno ngenda kulaga taatawo kumutima neŋŋamba omaze okuŋŋamba nti onnimbi nti si kituufu ate kati oyagala kundaga taata wange anyway nasirika nampa essimu abasaidi ba taata ne bankubira waliwo ali London jjajja tumuyita jjajja nankuba nagamba muwala oli otya nambuuzaako nagamba ngenda kuwa sente ogende ewaffe olabeyo gye bakuzaala biki ye nasindika sente nagenda bwomu ebintu ebinuma neŋŋamba naye bannange oba bamutuza misango ki nagenda bwomu mama nga taliiko yagaana
nange nze anoonye ekika kyange ngendayo nengenda nasookera mu maka we bakuŋŋaanyira balina ssente they are rich balinamu kasente tebali bubi nentuukayo tugenda mu kyalo bwomu yansindika busindisi ngenda ne basenga netuuka mu kyalo mami tulima amalaalo nze ntya amalaalo naye engeri nali bwomu walayi naguma nennima amalaalo buli kimu bwe bagamba nembikola nenvaayo omutima gwasigala gunnuma so we nali nvaayo maama kwe kuba ku simu nangamba nesaawe oba ojja bagambe bakuwe emiwogo ojje najo. Can you imagine awantu wakagendayo omuntu akugamba bakuwe emmere ojje nayo. Anyway nebuzaawo netujja nasula ewa senga nampa emmere byonna nabiteekamu mu kakutiya saasaba naye nebuzaazo nga tukuwe naye muteekemu njatwalira maama naye nga mbibuzaabuza nga sagala basaba direct. Nze simanyi kusaba, I don't know. Nze okusaba simanyi nti mugwana munange mpa kino tugundi yagambye sibimanyi. Nenvaayo eyo naye nti kukika naye taata saamulaba era natuuka okujja wano ebweru nga taata simulabangako naye nga essimu yo ngiina njogera naye olwerawo nga kuteerako message muwala oli otya. That's all I know about my dad. Mulaba mu bifaananyi. Kati taata wange oweerewo embalala nga tomuzeeko naye gyali yagaana okumpeera yagaana okukola anything for me. Abaana be yaweerera bamuyisaamu amaaso kati nawulira ng'agamba basenga nga kale mu baana bonna benina Vanessa keekaana kendabanga akajja oyimirira okulwako kendabanga akapambanyi akakozi bw'ate yali agamba basenga abange gamba kajje nkatwalire baganda be abalala naye abato abalala. Ojjukira naye namaze dda okumanya nti nyina taata ono eri sisobola bitwalayo nina okukipinga ekimwa kyange nga kiri quiet. Kuba kati ntandika ntya nti munange esimu ebanzaala eyo mistake nagireka. So kati ndi mu makkata awo maama bwenaddamu nemubuuza nga maama ani kwabo nagamba Sunday taatawo ye taatawo yoyo ninga omuyi atali kigambo kye. Anyway bwe tudda ku bbo teryanjagala nti obanga nti taata ono nkwagala kubanga oli mwana wange bakuntwalako biki omuyira ng'ayogera naye omutima gwange gugaana okukikkiriza. Taata oweeri tanjagalangako, that's fine. No. Ndi wano negeraageranya like facial like obagambe nti kaneefaananiza ono siina na mubbo siina n'omu gwe nfaanana. Naye bwe nagenda ono wa taata ono gwe bangamba omupya taata owange yennyini bangamba mbu nfaanana ono nfaanana oli manya nfaanana oli mu face structure yange nfaanana ono ofaanana oli. Bwe nali eri ate nawo ne bangamba naawe ofaanana sengaawo kugamba nange simanyi ndi awo ndi muki ndi mu bbanga. Kati nze mu bulamu kyempulira njagala okukola anyway ebirala byonna ebya maama ebibaddewo bingi nze nyina if I have to tell my story, I will spend like 1 year telling my story because mpanvu bwetu mbuusebuuseemu. Kati mutima ogwange guŋŋamba oba waaliyo maama wange oba nga sisa wa maama wange yeyanzaala nandekera maama nagamba totanga kyama because engeri maama wange engeri gyampisaamu si ya buzadde. Ate ndabira ku baana abalala balina nze sister wange omukulu yakola ensobiizi yatuuka n'okujja ebyo ebyabakazi bye bagiramu embuto zaabwe but mine never did those mistakes.
nze sita wange asobola okuyimira n'avuma mama wange, and my mom tomorrow she will kasaba muwa sente, she will be fine, you know. Naye kunze kyanjagalako sente, but communication, okubeererawo omwana wo, okumanya nti kino kiri bwe kine bwe ki, kati nze mpulira njagala batwala bonna ku DNA basatu nga sina gwenyeze, njagala nfuna obuviri bwabwe bwonna basatu mbatwale ku DNA. Awo musooke manya amazima mmatire, bwe manya nti maama ye wange nja mmatira nti bwatyo bwali teyanjagala because of what my like mistakes ezabeerawo ye ne kitangi. If I find out nti mubali bataata ntono ye taatawo, I will be satisfied. Naye kyensinga okusaba Mukama Katonda, God forbid, tigana amazima gonna galituukira okuvaayo nga jjajja wange taliiwo okulaba obulumi bwempitamu, because amazima gano galeviirayo obulumi nze kunze, I will be affected nnyo because both families zinja like they banjagala si nnyo, but ninamu abanjagala ennyo abampisa ng'omwana. Another family tebaddeewo, but they want to involve themselves mu bulamu bwange. So kati ekirala nga sineerabira, Mukama yamblessinga, God blessed me, era sijja kulimba, God blessed me nampa omwami, si kaami, mwami owa ddala. Naye ng'omusajja yansaba nti nze sijja kubeera naawe, tulina okugenda ewammwe tukole emikolo gyonna. Omanyi bino ebitukwekwaasa biki sibeerangako naye twogera, he's very fine, he's okay, you know. Bibaawo ne muyomba ne mwenyigira, naye nga waliwo omuntu gw'ofiinga nga you're contented. Naye sisobola situka mu mwaka kya ne mugamba kimu kyonna anything ekikwata ku bulamu bwange. Naye ze yambuuza kimu n'agamba mama omulamu nti ye, taata omulamu nti ye. Ne mugamba balamu naye tebankuza, omuntu eyankuza ye jjajja wange, n'angamba nze ngenda gye bakkuza. Ekyo kyekintu kyensinga okwagala, like that's what makes me happy. Nti yes ngenda fumbirwa, omusajja agenda ewa jjajja wange. Kati njukana like mama namuyitako emabega ne mubuuza, mama n'angamba embaga we basinza agitegese, nze sigenda kujjayo. N'agamba embalala gye gitwala ewammwe wano Luweero, embalala olagawa. Awo ne nsiriikirira, mama nzize mwegayira agenda alabe ku mukadde. Omanyi abakadde abo, jjajja wange emyaka gigenza agenda mu 9, tomanya lutuuka naawe kuva mu maaso. Mama yagaana tagenda kulaba ku jjajja wange, ate nange ku mutima nasalawo. Omusajja wabanga wakumpasanga ngenda mutwala ewa jjajja wange, embaga ejja kubeera wa jjajja wange, buli kimu kijja kubeera wa jjajja wange. Mama bwali wira ntayagala kubeerawo, ajja kubeerawo. Bw'aba tasobola ajja bireka. Sigenda kwegayira muntu atasobola kola ki, atayagala, muntu mukulu. Nanjigala nga mama oli muntu mukulu, salawo nga kyowulira, kola ekituufu. Naye ate nze singa nze mama sisobola, omuntu tasobola kunkuliza mwana. Omwana atuuka okubeera, right now I'm 26. Ngenda kukola 26 in April. Nga sigenda nga yokulaba mwana, omukazi azaala omwana, omukazi akuliza omwana wange. Naye ate nze jjajja wange mulabiridde, tayoya, mulabiridde. Buli kimu nkikoze. Tayoya. Naye ekintu ekisinga okunnuma, era jjajja nga naye maama wo n'atajja nakundabako, oba n'atajja kulaba gye wakulira, ne mubuzaabuza ne mugamba ndowooza alina by'ayitamu bulabula. Naye maama
okwo kuswala kati era omusajja wange talina kyamanyi nti oba kino toba kiri toba kino nabimukweka eyo chaos ya family eno nagimukweka naye we ndituuka e Uganda njagala ngende ntuuze taata wange mugambe taata mbadde nsaba omukolo gwange ngutwale ewa jjajja wange which is I know agenda kukkiriza ekizibu kye nnyina mukadde ono maama kazi mulala mukko yankobera n'agamba naye gwe tosobola kunzimbira nnyumba. Yes, I'm capable, I can do it. Inyumba nsobola ogimuzimbira nze maama wange simwagala ku muzigo simwagaliza kibi nange njagala abeere nga maama naye olunaku lwasituka n'agamba nti ndi maama lwe ndi mukolera ekyo kyawulira ayagala. Ate nekyokubiri nze tagenda kunteekako pressure nti muzimbire ennyumba. Saakula naye sina kyemumanyiiko bwe mbeeredde naye abadde ampisa mugeyeena. Thirdly, sinze first of all nti obuvunaanyizibwa bwange. First of all wuyo yajja Saudi n'ava Saudi n'agenda e Dubai. Katugambe gye emyaka gyonna gy'amaze mwezi ensi tasobola namugulirayo n'akataka naye byonna ayagala nze aba abikola. Mbunze yali ayagala mbu muzimbire amalalo ga maama we muzimbire ennyumba mugulire ettaka. So nasindika n'abantu ne bansindikiranga audios era njazi kusindikira omukazi gwe yansindikira nagamba maama we ayita mu bingi biki naye maama yerabidde nti nange ndi mwana ndoba nange ndi muntu nina omutima ogulumwa azadde. Kyagulanyi yagamba mbu buli omu ajja kiwulira naye nze nabagamba nti ensi eno buli omu ajja kulooza ku kye tuyita sin ajja kirozaako ate nabagamba tetwetaaga kwenyigiriza buli omu package yejja just abamu mugenda ne mulowooza nti oba newusindika banno naye olulwo era bwobanga kino olowooza nti byakusaaga nabagamba nti oli awo naye ennaku ejjeewuwo ndese eyambala ate ejjira mu bugatto obukoona ojja giwulirira eri ng'olowooza oyaniriza mugenyi kumbe ekujjidde so kiina engeri gyekimenya omutima obulamu buno nga maama yakuyisa mu mbeera bwetyo. Bano be bantu abawulira bamaama nga batigisa bamaama yo my superhero maama oli superhero wange. Kati omuntu ono awulira emboozi ng'agamba abo be boogerako baani. One, sister alina obusungu obwamaama okumukonfuse nga famire kyentuufu gye yamuzaalamu. Omuntu okubeera ng'oli mukulu bwoti naye nga bakuzunza mu bika nakyo kisigala kikuleetera ebibuuzo noga nti maama yali anjagaddeko. Kati omutawaana oguliwo ennaku zino nti ate abantu Mukama agenze n'abagondeza embeera so they end up making some good kamane ng'abantu bino Bible byegamba mbu yaddira omukopi n'amutuuza n'abalangira ne babeera ku mmeeza y'emwe. Abantu abamu ekyo ekintu tebannaba kukitegeera. Waliwo abantu abali batakulabamu muwendo naye nga tebakuliwala your friends your siblings kale your family kati nga walinamu ku ssente era kankubulye tola nti baali bakuvuma obumpi tebakyabyogera kubanga balabanga height gye wateekako kimerika. But why? Ssente zaawera. Olinamu krona ze Sweden ziwera bw'oba wakwata pound wakwata dollar wakwata kwacha zonna ze wakwata ezo dirham kati bakulabamu omuwendo. Omutawaana nti n'abazadde abamu bwe batyo balabye omuwendo mu baana ng'ogwo gwe muwendo gwe balaba just because babawa ssente. Abajjukira story gye twakamala ko story ebadde ne episodes oba zibadde 9 oba 8 nga sister ayogera ku maama story ya stepmother. Mujjukira nti taata yamala n'abaana b'emyaka 5 nga tawasa then bw'awasa n'agenda asooba n'atomera eddebe n'agwa ku nkochwa y'omusawo. Omusawo mumujjukira oyo eyayisa obubi abaana. Kati story teri ku oyo, story eri ku maama. Mujjukira nti maama yali yabasuulawo amala agambe bwe bagezako mukomya omugamba nti abeere n'omwana aga nti omwana amuzimbirira ewu wafunda amufunza. Mujjukira emboozi eyo. Kati bwe mba mujjukira obulungi sister yabagamba nga ngenda sozimu njala nkwereze audios zino owulirize maama gw'ono omanya bw'onoobitaputa. Ebyo ebintu sabi commenting ako deliberately saagala mbigattira awo kati olwo njala bawa answer.
Maama bwe mumujjukira sister yagenda nasinkana maama namuwerezo namutulira ebintu bya mitwalo 2 eyo mubijjukira bwe yavaayo namugamba bw'anaaba gizaja yesotinza ajja muwa kasente kati amuweereza omutwalo gwali gumu n'ekitundu ate maama bwe nawulira mu voice note yalagero bagu mu kasanvu ndozona yali abalanga abazene withdraw so yali abala take home. Maama amuweereza message amugamba amukubira gwampeereza sente zino ndiye weba ntiyamugamba webale mujjukire emboozi eyo nawulira ebigambo bya maama nawulira ebigambo bya maama neŋŋamba nti bino bye biseera omuntu lw'osobola okubeerawo nga ogamba nti oba tewandibadde nfuuzi oba wandibadde mulekwa kiwulikanga ekitakola sense naye gotokimanyi nti eri abakazi abafumba olwaliro bwe yeraba nga agamba nti oba teyalifunzeko n'obwannamwandu abantu bamusaasire nga bamusaasira bwannamwandu dana okulaba ng'alinga omufumbo omusanyufu nga si musanyufu teriyo abali mu relationship or marriage nga muli single but I mean married but single pure single kakati ebibyo byenjogerako ebibyo tebyawukana na bino omwana bw'abanga alina taata we nga tamubeereramu oba alina bazadde be tebamuyamba ayawukana kina nfuuzi so kyava agamba nti nalibe kati baali badde nga baafa nemanyo nti amalaalo gali wali nga sirina gwe mmanja than being here and things be like nino abazadde nenga ninga nfuuzi kati bye bino omwana ow'obuwala watuukira okugamba nti ayagala abantu 3 ayagala maama ono gye baamugaba neeno gye baamujja abatanaba kumanya nti si be bamuzaala kati bonna abatwale ku DNA oba agenda kazi yagambye agenda bakuulako batwala buviiri bwoya buviiri yakozesa kigambo ki buviiri bwe batwala negoloza omuntu watuukira ku mbeera eyo obulamu bumukaluubiridde naye mbabuulira nze obulamu busobola okukalubirira nga buli bearable ng'oli disappointed by a friend nawayi twesanga ku bbala naku za kibuga ze zaatugatta campus kyeyo kyekyabagatta mwasinkana mu yuna omukwano gwammwe ne guva eyo mwasinkanira Stockholm ne mukwataganira eyo mwasinkanira ani Khalifa ono bamuyita ani Khalifa ono sigamba Khalifa aganaga ngamba Abu Khalifa kigambo kimbuze kino ekye Dubai kye batera nnyo okwagala okulambula Abdul Khalifa kati mugenda kigira mu comment ne musisinkana awo ne friendship netandikirawo oyo bwaku disappointinga kikuluma kitono but when you're disappointed by a mother kubanga nga ensema z'okuzoganyanga beno bakumanyidde bakubetrayinze bodda ne mama n'omugamba ajja kutegeera it is so hurting omwana omuwala okubanga yeekokkola omuntu amulumya omuntu amuteka mu depression nga ye maama amuzaala. Njagala okujjayo ekigambo kino twongere okukitegeera nti waliwo enjawulo wakati wa maama n'omuzadde eriyo bamaama nga maama I think bwe baba taata fathers but waligambye nti taata tiye taata by DNA nti yebaka ne maama kale bagoba emizimu agoba emizimu kati okugoba emizimu muwajjira mu mbeera eyo simanyi oba wajjanga kyawe wajjo kikyengezaako okutegeeza byonna byerabire ne bannange twongere okutegeera nti eriyo abazadde nga bazadde ne bamaama kakati kyovolaba abajjukira emboozi ya Doreen ow'ettake nga mu bulamu bwe anyumya ku step mother n'ogamba oyo twagala tumulabe mujjukira nga tukwata ebirabo malengende Muduuma yali Muduuma Michana Road nga ntwala ebirabo tutwalira step mother nga buli muntu agamba nti sozi moto story kweri kuno mwamulaba n'omulaba kakati abo be bayita abazadde omutawaana oguliwo bw'oba musajja nobeera n'omuwala nga omukwana n'ozuula nti omuwala ono just ajja kukola gwakuba maama n'essi buzadde oyinza okuba ne escape route noga waye kibi kigwana wala bw'obeera ng'oli muwala osobola okulaba gayi noga nti onala kajja kubeera bwe spam donor nga tojja mwetaaga ekyo nakyo n'okitebuka omutawaana gwe guno bw'omala okuzuula nti wazaalibwa maama atali muzadde kati awo wali obuzibu naye enjawulo gye ntera obbagamba yeeno
nti one, a problem once identified is half solved. Kati waliwo olumu ebintu ebimu nga bitwetagisa kutegeera bw'obeera exposed n'okumanya bwe kuti kati bw'otandika okutegeera n'ogamba nti maama kyekika ky'abamaama nga baba bamaama nga tebaba bazadde kati olekera awo okuexpectinga noga nazaalibwa maama ono talibeera muzadde so tebikulya mujjukira olinga agamba nti omwana amugamba ne mami mwaka mulamba ndi ku kyeyo tonnoonyanga nako omanye bwendi maama yamuddamu atya nti era singa obadde olina obuzibu nanditegedde ng'eyo argument ya maama. Sister nkusaasira naye kakati kyenkugamba kiri mu kigambo kimu nti kati sale expectations. Omuntu gw'osuubira okukuwa ebyo tabirina. Abazadde abamu mwagala babawe laavu nga tebalina laavu. Kati akawunti kwajja okukuwa laavu baani yadipositingako eri mu negative. So kati awo ng'otandika okumanya nti mu bulamu olina alinga muzadde naye nga just maama obulamu ne butambula. I am really sorry about what you're going through. Bimenya ono guwandika abiddeko ebya DNA ebwe babiri kuwa mirembe kubanga nabyo bi confusing bakukutte bakututte mu family eri ate n'ekisemba kyonna kankigatire wano mu abantu be kambenga akyeteka mu tekintuka nkoleka kanekwesenga example bwe bankwata ne mu bukulu wano kuba akafali nga bokedde nkya ne bangaba singa bambuuza ne wali agadde bakugabewa nawe bali kikubuuza bw'olifuna answer tuligigabana bwe bagaba omwana mu famire yammwe kati ennaku zino waliwo abaana be bagaba nga balinamu ku ttooke. Nina kesi gye mbadde ndeppuka naye omwana w'obuwala ng'agamba nti bano bagenda kuntamya obulamu. Omwana baamulaze famire oba omuwala oba omukyala she's 35 baamulaze famire ye alina ssente naye mumanye emiswiba gye yayolekedde. Taata amugamba taata gwe bamulaze obukulu ku 35 amugamba omanyi kati njalo bondinge ne baganda bo bano mukwatagane mubeere bumu mumanyi taata kyayita obumu omuwosangira obusajja sajja nga bufunta obutama nga bwogera ngobo nagamba kakati babaana bano bondinga nabo ng'obaweerera otuukira ku bintu ng'ebyo baba bakusuubiramu kinene nnyo kati abaana baweerere kakati ono mukukwasizza noono gw'omuvunaanyizibwako mb'olwayagala babondinge kati katooka akalangakamugamba nze baba njagala ontwale ntandika obbeera naawe mumanyi buno obwala obuvubuka kati kawulira okubanga ono sister waako ate sister waako mu America akataba alina ka America mamanze baba ojja kuntwala kati nakasooka atandika okumugamba ku balala bonna naga oli senga mulogo ono nange ndabye ebinene kakati ebyo byasisinkana kakati bano omuteeka mu kika kakati ate nabwo kimutaddemu ne confusion ekyaliwo bw'okeera enkya n'okyamuka oh my god njagala nkome wano naye nga kyenziramu okunyweza kyekiri nti kati suubira kitono mu maama ng'ono ebyo byakusuubiramu ebingi ateekeddwa okubeera mu position ekkiriza nti naye alina kusuubira bitono. Lwaki? There is no bond, there is no love. Ebyo bitono by'okoze abalaba tebakyabikola agamba nnakoma kubiri kati okwagala omuzimbire omukolere buli kimu wansi w'enjuba ekyamulema agala kiggwere mu ggwe ate tolina favorite we toli priority tafaayo bw'obanga olumwa tafaayo ku bikusomooza as long as afunye services z'abakwagalamu kakati nga bw'okendeeza expectations from your mother oteekeddwa okumulaga nti alina okukendeeza expectations abeere nga takusuubira kubeera katonda we nnyo nga bw'akudimandinga wewe emirembe kati omanye nti ogenda kuzimba obulamu obulala naye bw'oba obuzimba wandyagadde kubeera maama ki wano wensabira nti olumu tuyigire ku bintu eby'abantu ng'abo abantu abamu balina obunafu they can learn from their parents abamu baba balowooza nti yafuuka na mpisa nti naye oteekeddwa okumanya nti kino maama akikoze bw'ati so if I happen okuba n'omwana wange saagala bulamu bwe buti
nteekeddwa okubeera maama ate omuzadde omwana ng'awulira okubeerawo kw'omuzadde kyotasobodde kufuna kakati oteekeddwa okukyezima moli agenda kati ono agenda kujjawo kya depositinga ku akawunti ey'okwagala kwalirago omwana this experience itself ekumala okugamba nti buno obulamu omukyawa n'otandika okubeera ne attitude endala ng'omuzadde oyaayaana okumanya omwana alina kubeerawo atya omwana afuna ki muzadde that love okubondinga okwo biki ebikuleeta si kubeera bwezi nti mugatta DNA no waliwo ebyo ebijja bibagatta omwana n'awulira ng'ayagalwa ono gwe sibagambye by the way naawe okyogedde ng'ogamba nti wali olina expectations nyingi bwe baali bakulaga maama omuwahaaga ekyo ekibeera kiwafuna ng'omaze omulaba bw'oti nokka tekyayawukana ne baana ababeera mu long distance relationship nga gibasinkanidde from then bwe bamiting oliaga wait a minute so this is what I'd ordered n'atunulira delivery nagamba nti omuntu ono aleka anyuma kwagalira mu audio omanyi mubeera eri nga mwogera ku masimu ng'omuntu anyumira eri ogenda omusinkana wano nga birala nnyo ku ground so kati n'ekyo kiwawulira oteekeddwa okutandika okwekkakkanya mpola mpola tekitegeeza maama kumukyawa naye okusigala nga olimitinga oprotectinga gwe obulumi obwandikuleeteddwa noba nga tokola kisukka ku ekyo kyotasobola kubanga ku nkomerera byonna bw'obeera drained nga gwe nga they're always there to benefit from you bali ku receiving end kati gwogenda ku receiving from where already buli omwako expecting kubanga omukolera ku byetaago bye oba kumusanyusa who is going to make you happy now kati wano wetunyigire pesa lya self love sita kwagala kwesa kigambo kino kubanga ba baby olumu manyo kikwesa obubye kya self love banange nabagamba nti abasajja lwe tulinyige pesa lya self love tulibeera mu self love muli kinnyonnyoka muli kinyumiza abaana self love omusajja kali tandika ekigambo self love anti ne waka bayinza obutalya n'okudda nyinza obutadda self love mwirege kati ate yo batugenze tutya guys thank you so much for watching